Wazzeewo enkaayana y'amaanyi nnyo nnyini ddala oluvannyuma lw'ebifaananyi bya Desire Luzinda n'omuyimbi wa gospel Levixson okufuluma ebaali mu kwanjula kwabwe awo kwali okwenkukutu ennyo era kwolwo olunaku twafunayo just ka video kaali ka seconds 4 zokka naye ku guno omulundi SMX genda kukkiriza kunvuga speed abantu abasinga bagamba mbu olugambo lwe twakola naye byonna byonna bye twayogera mu Desire Luzinda beeyanjudde n'omuyimbi wa gospel Levixson byali bya bulimba naye just yali video shoot okusinziira kayimba kano ke baalabye naye ku guno omulundi mugenda kunneebaza mmwe mwenna wenna agenda owulira explanation yange oba reasoning yange oba okusinziira ku nze theory yange gye nnina ogenda kunneebaza ogambe ddala kituufu oli wa mukisa okubeera nga wasubscribing neno ku SMX Media naye kenyini atasubscribing nga ngenda kusaba bambi subscribing omulundi ogwaleero nga sinaba kubeera nga nkunnyonnyola ngenda kunnyonnyolera onera kantandike bwe nti okusinzira kayimba ka Levixson n'omuyimbi yoli yayimba nnyo zansi naddala eza Love Reigi ku mukolo gwa Levixson ne Desire Luzinda ye yalinga best man wa Levixson okusinzira ka video ke twalaba so oluvannyuma lw'ono footage okuvaayo bakana akayimba ke bayita yoya ka Reigi wamu n'omuyimbi wa gospel Levixson eyawasiza Desire Luzinda akayimba kafulumye nga bakayita yoya kana akayimba eri collab between Levixson ne Reigi okitegedde bulungi ekyo so akayimba kaneno mu kubeera nga kafulumye mulimu footage w'omukolo gwa Desire Luzinda ne Levixson nga bwe gwagenda mu maaso okitegera bulungi kati abantu abasinga olwafunye eno video oba olwalaba video eno eyayoya wamu n'omugagga lwasangenzeeko ku page ye n'agamba mwali muntiisizza bannammwe ng'omutima gunkuba kati mulabe eyo just yali video shoot nedda okusinzira ku nze SMX n'okusinzira ku ntegeera yange baddiya tebakulimba tebakonfusing ngambwe eyo yali video shoot nze ng'omuntu SMX nkwata video naye gwewe naayagala okukwatira music video ng'oli muyimbi sobola buli nnyo okukwatira music video naye tuzikolanga bulijjo lwadde nga bulijjo seeranga mweyo dimension oba mweyo embeera y'okukola zi video naye ekintu kiriwo ekiti okusinzira ku footage gwe tulabye mu video eyo akonfaminga bukonfaminzi nti okwanjula kwa Desire Luzinda n'omuyimbi Levixson kwaliyo nera n'ebifaananyi ebifuluma kati okusinzira ku concept ya video eno bagikoze after okwanjula so either kyaliwo ekiti nga akayimba ako aka audio kaaliwo mu kwanjula nga kebakozesa kubanga kalinganga wedding song actually it's their wedding song Levixson n'omukyala we Desire Luzinda ke kayimba kaabwe ak'embagga engeri ono gyali muyimbi so yasala wayimbire mukyala w'akayimba olw'omukwano gwalina okitegera bulungi so ne baddira footage ne baddira ebikwate byennyini bye bakwata ku omukolo ogwaddala nga we gwali kubanga w'otunuulira footage oyo olabira ddala nga Desire Luzinda yakyusa n'okukyusa engoye naye okusinzira footage bye bamu editingidde mu video nga toyinza gamba muni ajasi baali bakoze video shoot ne bakola concept y'omukolo konna nga bwe baagira ne bayambaza kubanga nene abantu tunuulira footage ono gwe bateeka ku Desire Luzinda ne ba Levixson alagira ddala ng'omukolo gwaliwo nga mutimbe bulungi Desire Luzinda yakyusa n'engoye nga walina okubeera ng'akyusa kyokka te footage bamukulagako kati nso toyinza kwonoona ssente ezo zonna n'okola concept ey'okwanjula naye ng'ogenda mulagira just ngeri obalino gye bamulazeemu nedda oli footage yali official nga wa mukolo nera omukolo kineeno kitukonfamingiddwa nti omukolo gwa Desire Luzinda n'omuyimbi Levixson gwaliyo so basazeewo n'okukola official video ne basalawo oteekamu footage waaguli omukolo ogwaliyo sinti because okwanjula tekwaliyo just yali video shoot yeka nedda baddiya tebabalimba naye kino kitulaze bulungi nnyo nti omukyala Desire Luzinda n'omwana mulenzi Levixson ensonga zo bazikwasaganyiza nnyo bulungi ddala gwe nawe natanakubeera ng'olaba kayimba ako footage omu sobodde okubeera nga mukulaga ali mu akayimba osobola okugenda n'okanoonyaako nawe kennyini n'okalaba then n'ofuna reasoning yo engeri kiggwe gy'okalabamu akayimba naye wano ku SMX Media concludize ngamba omukolo gwa Desire Luzinda gwaliyo nera Desire Luzinda beeyanjula n'omuyimbi Levixson okusinzira kayimba kaneeno tebakulimba munyayo kayimba oba bireri by'okwanjula byonna bye twayogerako yali video shoot nedda teyali video shoot omukolo nga gwo gwaddala gwaliyo kubanga video by the way okusinzira ku eno video gye tulabye ey'omuyimbi Levixson ne Reigi eyali best man we
footage yenna gwe batulaze mwaka akayimba akoma misana ate mujjukire bulungi nti akatambi ffe ke twafuna akali akasekendi ennya bakakwata kiro oba okimanyi bulungi akatambi ke twafuna akasekendi zennya bakakwata kiro kati toyinza mmala budde bwo ku video shoot n'okwata footage ow'ekiro n'atabaako walabikirako wonna mu luyimba lwo lwa video ndowooza ekyo nakyo mukitegedde tu mulimu abantu abeekizo be bagamba mbu baaliko ku mukolo gwa Desire Luzinda n'omuyimbi Levixson asooka mbu omukolo guno gwakolebwa mu maka g'omupasita pasita Bugingo ekyo ekisooka era pasita Bugingo yali musaale nnyo mu mukolo guno eno naye kati wegubeera nga just guli omukolo tegwaliyo gwe baatugamba nga just kali kayimba video shoot kyokka ate ng'omukulu pasita Bugingo yali musaale nnyo lwaki talabikiddeeko mu vidiyo eno ekyo nakyo kiteekeko mu bwongo osobole okubeera ng'okirowoozaako si ye yekka kwaliko n'omukulu pasita neera omulala amanyikiddwa nga pasita Bugembe. Pasita Bugembe yali musaale nnyo mu mukolo gwa Levixson wamu n'omukyala ono Desire Luzinda mukimanyi bulungi nnyo nti pasita Bugembe yali neera nnyo yaliwo nnyo ku lwa Desire Luzinda oluvannyuma lw'ebifaananyi biri eri eby'obuseegu eby'obuwemu okufuluma ng'omukulu Omunigeria yabitadde. Pasita Bugembe yamuyita Desire Luzinda n'amuwandiikira n'okumuwandiikira akayimba ke bayita ebyama okumanga ebyama. Akayimba ako kabwandiikibwa pasita Wilson Bugembe wadde mumanyidde nnyo mu gospel naye nga wakwata ku pen okuwandiika n'ennyimba z'ensi oba eziri inspiration oba ezigumya omuntu asobola bulungi nnyo okubeera nga aziwandiikira bulungi ddala. So kigambibwa mbu ne pasita Bugembe yennyini yaliko kwogwa omukolo gwa Levixson wamu ne Desire Luzinda naye waliwo ne interview emu gye nawulirizaako awo ku radio Simba ng'eneegaana pasita Bugembe gye yeegaanamu okubeera nti yaliiko kwogwa omukolo ng'olabira ddala kibulamu ddala ng'olabira ddala pasita Bugembe ono omukolo ogwo yaguliko kyokka ate naye talinaako walabikirako mu footage ono ng'olowooza oyinza ositula abantu abamanyi ng'abo nga kale tugambe mu vidiyo ya Katonda yabaddemu eno ensonga simanyi baluyita Katonda luno lwa pasita Bugembe si Katonda yabaddemu eno ensonga luno limba lwa pasita Bugembe lwasembyeyo simanyi twali banaku yes kubanga yateekamu abayimbi nga Spice Diana nateekamu abayimbi nga Eddie Kenzo nateekamu abayimbi bangi abaalimu. So goyinza okukwata abayimbi abangi n'obaleeta ku video shoot time netuuka ey'oku editinga video bonna n'obajjamu ne batalabikiramu tekisoboka. So pasita Bugembe yaliko ku mukolo ogwo naye lwaki talabikiddeko mu video eno we mubeera nga mugamba just yali video shoot nedda badiya tebabalimba tebaba confusing nga kino eno kikonfaminze actually nga ne video ekomekerera yakomekeredde egamba wait kuliko ebigambo ebyagenzeeko naye nga bigamba weebiti he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from God. Byebigambo byataddeko eyo video ngegwa simanyi oba gwe video gyolabye ku TV oba gyo downloadinze ebigambo ebyo bijiddeko naye nze gye nafunye ebigambo ebyo byajiddeko ne kikonfaminga kiri ti omukolo gwaliyo ogwa ddala just bineene byogamba muli yali video shoot biki bali mu ku confusing ano SMX Media ako tukaganye kankusaba subscribing ano SMX Media tojja kumengo misinga updates na ddala nga zine SMX I sign out. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe ali ku mukutu guno gwolaba si mulala ye Haji Sulaimani Kivumbi omusomi w'eddua kola ku bizibu by'abantu ebyenjawulo omuli ebizibu ebya bizinensi endwadde eziganye okuwonesa tegerekeka nina n'ekyoto ekyemikisa omuntu kwempandiika amannya go ku lupapula n'ensuula olupapula olwo luliko eddua mu kyoto ekyo ebizibu byonna ebikuliko ne bibeera nga bisiriira era ng'oyagadde okubeera ng'onsinkana ojja kuyita ku nnamba yange ya Airtel 0752 20 61 3